Amanya n'eddoboozi Josephine Namakula abasinga gwe manyi nga Kamba Oze mbantuse buli Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini nga nkutuusaako ebipya ebirungi eby'enjawulo bye weetaaga okulaba onyumirwe ate era nga w'oyiga. Olunaku lwa Saturday era ng'omukolo gwe nkuleetedde buli wondaba mu Gomez omanya bumanya guba gwa kwanjula naye nga nnyambazibwa bannaffe era abateekamu ensimbi abayitibwa ba Style Nation Bridal Boutique bano mu kwambaza abagole ne banyuma ne balabika bulungi bakafulu balina Gomez ennungi balina gowns ez'omutindo balina ne dresses ez'akabi so gwe ayagala okwambala onyume ku mukolo gwo oyagala kulabika bulungi olinda ki okwesiga bannaffe aba Style Nation Bridal Boutique. Duka Buddusi wali mu town ku kizimbe kya City House opposite the arcade ojja kubafuna ate era ofune ekyo kye weetaaga. Nzikiriza nkwanjulire ekitundu ekigenda okusookera ddala ku mukolo bulijjo abangi gwe beebuuza abasinga bagulaba gwagoyinga viral ku social media platforms zonna buli omu ng'agamba Maria ke kaseera Bukedde TV ekutuuseeko omukolo ogwo mu bujjuvu era ng'olunaku olwaleero tukuleetedde ekitundu ekisoose akagereka kiri nti omukolo guno gwali munene era nga gwalimu ebirungi ebiri unique bye weetaaga okulaba twagadde tubatemeremu musobole okugulaba ate era mugunnyonnyoke. Kuleetedde CEO Maria's Bridal ng'ayanjula omulenzi we gwamaze naye ebbanga lya myaka 11 era ng'omwami ono ye CEO Standard College era ng'essomero eryo liri Nsangi omwami ono ayitibwa Mugumya Lawrence. Omukolo gwe nkuleetedde bannange gwo musufu ddala okuviira ddala ku ntimba ennungi ennyambala y'omugole omukyala tumanye she's the queen of the bridals yayambala engoye eziri unique ate era nga nnungi wabula mu kitundu kinene nzikiriza nsooke nkutwale olabe nga ddiko engeri gye bamutegekamu era nga yatimbibwa omukyala Jesoma eyakola omulimu omulungi ennyo ddiko ono yali unique. Ekintu ekyafuula decoration ono okuba nga ali unique wetwalira emmere oba serving point batimbirawo ddala ng'oyinza okulowooza oba bagenda okutuula omugole okimanyi bakolerawo ddala lounge ennene ate ne bateekawo ne screen eziri behind ezaaka ebyaddala nga wootuuka mu kifo ogamba wow this is so nice ekintu kyali so perfect ate nga wootuuka munda colors ze bakozesa bakozesa fade green bakozesa lilac ne bagattamu white impozi ne silver byonna ngenda bambikuwa ku details wabula kansooke nkutwale wekkaanye entimba eno tuli mu kitundu ekisookedde ddala nkomawo Bukedde TV tokwata ku remote yo. Entimba ya Maria yali yanjawulo bakozesa fage green, lilac, black, pozi ne white. Bridal area y'omugole omukyala yo yali yanjawulo ddala bagiteekamu screen ebimuli bye baateekako ebyali mu colors ez'enjawulo omwali green, cream ne colors endala era ng'ezo screen z'olaba emabega Maria mwe yayita. Akaseera ako tujja kuba tukakutuusaako olabe yayitamu atya. Saidi y'abantu b'ewaka bagikolerako ddala bulungi bakozesa round tables bakozesa obutebe obwa shano obwali obwa glass obwasobola okuvaayo obulungi ennyo ate era ne bunyuma. Ku tables waggulu round tables nga bataddeko ebitambaala bateekako stand flowers ezasobola okunyumira ddala we batyo ne bateekako glasses charger plates n'ebirala. Put your love all on me when the sun is shining. Atotonyeze nkuba mubiri ku mubiri make me wanna really feel. Terrace oba giyite ceiling bateekayo screen waggulu
ceiling yali erabika bulungi nnyo. Bakozesa black flowing cloth ne bateekako white flowing cloth. Bakozesa chandeliers ennene ezaali mu kkala ya white and black ezanyumisa ennyo diko. I am here, so make me be your believer. Yes, Bukedde TV program Emikolo n'embaga omukolo guno engeri gye gubadde nti munene. Maria abadde tasobola kumalako yekka, so yafunye event planner ky'asinze Angelique Events ekintu n'akiteeka ku level. Kikutwalidde ebbanga ky'okutegeka ekintu nga kinene. Kitute kyali kirina okutwala kyasooka myaka ng'etaano emabega ne tukiyumuzaamu, so twali twetegese, so tugenda okuddamu kikola 3 months ago nga tuli very ready, though tulina bye twagassemu ebitaali mu myaka etaano emabega nga decoration way back teyali bwati buli kyali bwe kiti okwambala buli kiseera omanye okwambala amayinja gaba gakyuka buli kiseera every after 3 months omuyindi abako kyalese ekipya decoration nga mbadde njogedde ku make up ndiba bikyusa akasigo nokulanga bakakyusizamu kali fade this time a lot of things change. Yes, yeah. So kumbulira omuntu waba ayagala okujja n'agamba Angie njagala okolera omukolo nga yekwe plana wange oyimiridde otya? Nkwata buli muntu mulimu mu buli saalye mu busobozi bwe si babbeeyi bokka wabula n'omutono. Events planner kiyamba Abannayuganda bate bakimanyi nnyo omugaso gwakyo naye nkuyamba to run up and down for you baleme kuseera naddala bannaffe aba diaspora oli ava n'agamba decoration nze namukoze Josema yamukoze ne nakulima nti yamukoze kubanga agenda kudownloading omuntu oba ku social media platforms ez'enjawulo akutomeze but nze mulimu gwange akugamba nti no what ono yakoze ekintu kusajjula kukulondera batuufu abakoze ebintu ebyo okugamba ebintu ebiriko abantu abasinga naddala ab'eggwanga Uganda we bagireka bwekyali Uganda moved on a way back so kati ogenda okulaba nga agenda okujja abajja ne gawunzi zaabwe naye nga ffe tulina beera gawunzi ya aba diaspora abaamu no alowooza njagenda wali mu kikubo nzikole ngende eno naye ogenda tutuuka ku mukolo nga omugole ng'akutuse bw'ati omukolo guwuuba bebi gwera kubanga olina amagezi omumanyirivu ekizakitire aboogezi okwadiba ne mu ssente zo kozi waliwo tubeera ku mikolo egy'abagaga naye mukolo ne gugana ovaawo ng'abagaga balina akasente kangi naye nga planning ebadde nfu diko nfu enyambala nfu omuntu ng'andyagadde okukola ekintu nga kinene azitowenga bu ssente mmeka ekintu kino okuzitowa oyinza okuzitowa katugambe mu half a billion. Wow. Yes, but sure. Exactly half a billion. Naye kati totya nnyo oyinza ogamba nti ng'olina less than that tugenda planninga mu kintu ekyo ekikulu kya byonna byonna colors Maria twalonze colors entuufu omanyi toyinza okulonda kala enfu naye nga ssente bwe ziri n'otanyuma Maria amanyi okwambala n'otasanyukira ku mukolo byonna bitto a lot of things bitto omukolo tomanyi kusanyuka ekyo nayo kicontributinga so many things contribute to successful y'omukolo. Thank you so much. Pleasure mine. Ng'omutimbi amaze okukola omulimu gwe bw'ati omukyala the beautiful brown in color figure 8 omulungi wa Mugumya Lawrence omukyala Maria ate nga ye CEO Maria's Bridal yalabikako mu bifaananyi ebyasooka eno gye bayita deco shoot era nga bannange mu deco shoot yayambala gomesi eri unique etalabikalabika era nga y'omu eyaleeta omusono guno kyenkakasa ogugenda okwettanira ennyo abagole kubanga gwali mulungi. Yayambala gomesi ekika ekya butterfly. Gomesi eno yali mu lilac and silver bannange yali very so unique yanyuma. Maria kye yakola n'abaana ab'obuwala ababooza yabayita bafune ebifaananyi ebisooka era bannange n'abaana ab'obuwala bakuyambako okuba ne vibe nga ggwe omugole.
Maria aliatya omuteeseteese otya Maria muteeseteese ne muwulirira kaakati asooke kusembeza Katonda mu nju ye addeko asembeze bba baagalane okutya Katonda. Senga omukolo nga guno ntanda ki gy'osibirira omwami owuwo ng'ogenda okugjayo owa Maria? Musibirira abeere omuntu omukkakkamu, abeere nti baagalana ne mukazi we, buli muntu atye munne. Kitange tulina omuntu atulembese kutuusa ebuyi buno. Ani oyo? Kitange tuliza mutegeezi twayise n'ow'emmamba. Mpulira? Mutegeeza Kizito omuto. Kitange ng'ayambibwako ow'ensenene enkata. Weewaawo. Kitange yataakiriza Munyalwange n'Omunyankole ali naitwe. Amiina. Katukole bwe tuti. Ye kitange omulungi. Leka sula. Omugolono ngobedda ngezaako mukkakanya. Lwaki Madam Maria yalonze gwe okuba matron we? Tuvudde wala. We've been friends for I think more than 10 years. Yes, twasoma ffenna. Tuvudde wala. Kitegeeza mwami Mugumya mumanyiiko nnyo. Nnyo. Nawulirako kasitore lwakuba tatubbiddeko nti yali gwe okumusinkana. Yalinze. Mwami Mugumya was my friend. Mpulira essanyu kubanga twakisabirira kubadda from day one we batandika we beesinkana. We've been praying for this day. Ono ne CEO Silo Nation Bridal Boutique atuteekamu ensimbi mu program y'emikolo n'embaga buli lwa Saturday abantu bagambe olina ebyakabi. Bannanga abantu nina ebirungi okuva ku Gomesi gawo ni byonna mbasaba mujje mumpagire tumya ne ku bakasoma bange bonna benvudde nabo abambereddewo abanjagadde abanzikiririzaamu mbatumira mwenna. Obubaka bw'owa Maria ne munne nga gwazza abamanyi? Obubaka bwennyinza okubawa omanyi relationship is kind of challenging. So obubaka bwennyinza okubawa nti buli omu alina kuwuliziganya na munne ne beetegeera bulungi nnyo obufumbo bujja kutereera. Akaseera ak'enjawulo oluvannyuma lw'okulaba entimba eyo nga woogirabye, of course twalina okwetegekera ddala. Akaseera kaneeno nga bako baffe ab'ensonga batuuse mu budde buli omu abalindiridde we batyo bayingira butereevu okubanga batuuzibwa mu kidaala era baagemebwa abasawo abaana ab'obuwala abaali banyumidde ddala mu ggomesi zaabwe eza Lennon Green and Silver nga zirimu amayinja ga silver n'ekitambala ne bagattako Lennon Green. Wano we tutandikidde okulaga ennyambala eyali mu mukolo. We batyo baagema abako ab'ensonga oluvannyuma ne bayingizibwa mu kidaala. Wabula we baali bagema abako engoma eŋŋanda zaaliwo nnyo nga zikulembeddwa mu bamusanyusa events. Abako olwamala okutuuka bo baasooka kuwaayo certificates nga tebannakola kintu kirala kyonna era nga kino kiraga nti bo bayitiddeko ebulange. Oliro omwana bwawanda empala bwanga lwaki tokubangalo ng'oli muzzukulu wa mbazira ku mukolo guno era mukolo ng'akabonero akalaga taata baffe wuno otuuse bataata tuddeko ku babiri ate twaniriza empala wa ya Buganda awo gasiwuliddewo ngalo olimu abayo kyamasiro saala nga tetwakomyawo mpulira nga bwe tukimanyi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda weewaawo ye ne maama Naabagereka Sylvia Najjira tebatangana mutamiivu na luzungu era bwe twatuuseeyo ne maama twamusanze mwali ateredde. bazzukulu baabazira tukuba engalo essavu lya Buganda liirino taata balaga essavu lya Buganda.
abaana ab'obuwala abali bamaze okugema abako ab'enkizo we batyo bajja mu kidaala okusobola okugamba taata bye basanze mu bako ab'enjawulo. Naffe bwetyo saizi zaffe bali mu kugeya mukyala ku mukyala muneta muviirako awo libadde ddunjuuda oluganda olutuufu n'engalo ez'amaanyi. Omwana wange omusawo bigenze bitya gye nkutumye? Mpulira weewaawo bulira engalo n'enteekateeka nnungi bonna mubasanze bali bulungi engalo ez'amaanyi. kitange nziva nnayine n'abazzukulu bansange. Omwana omulenzi wampa taata woba wali owuliddeko mu bayibuli kye bayita fruit of the Holy Spirit. ye kitange be babaano n'asooka ye joy, love, patience, kindness, meekness and self-control. bulira engalo ye babaano kitange omwana omulenzi ke bakubuuzizaako kkiriza mbasiibule. kitange nga tunabasiibula omuzungu agamba ki? good dog deserves a good bone. omuganda n'agamba akola obulungi anaasiimibwa. kitange bonna amazima gali nti tubadde twegeyamu ne jjajjange kasujja mpulira netugamba butuufu bakutwala nti olondemu omu ku bo oyinza okulemerwa kubanga bonna mbuuko bonna nswanyu. mpulira naye bayibuli egamba alaba omukyala aba akoze kirungi era afuna okuganja amaaso ga mukama. mpulira ssebo. I know in that kind of beauty you have a boyfriend. Consider him your ex. I am now officially present in your life. ddala okumanya gwe twawolekedde musajja mubedde mpulira binyonkondo weewaawo bifekeera senta gyezikanga piro hamu okukitundu wali we tubeera yaddidde amaka malamba nga n'osanga mu maka agamu nga myaka na myaka bakyakasondera naye ffe tusazeeko abaana babuuza. omwana omulenzi lindako saarako agoye maka aliwo aguguli okundaga sakyogedde bya mikolo nange simanyi kalisu saarako omwana omulenzi waliwo omwana gw'otunuulira ye n'ogamba wo nali nondo wange naliko olubaale wa kika oyagala kwekuba nazze naye simanyi wonasula anti kyekizibu saaroko ng'akabonero akalaga tiffe tuzze tumazeeko ng'omukazi afumbira owa booda mpulira olaba asamba booda etalina kyemukozesa asira omukyala nga amugiisiza kakati omwana omulenzi Oluvannyuma lw'abasawo baffe okumala okugamba ensonga bataata ku luuyi lw'omukyala Maria era peya endala eyakulemberwamu abaana abato bonna abanyumira ddala mu ngoye ze babateekerateekera ezaali eza white nga kuliko dizayini z'ebikooyi nga banyumidde ddala nabo bajja badigida era nabo ne balamusa ku bako ab'ensonga omwanno mwe muli n'abaana abasatu ab'omukyala Maria bazaalira ddala n'omwami Mugumya.
bannange Justino ekintu kino kyali unique ate nga kirungi. Abaana tebaayagala kubamenya kwambala makanzu kuba bato na kwambala gomesi babatungirayo ekyo ekiri unique. Gwali ku Bukedde TV bye njagala olabe ate era oyige oteeke mu Google. Abaana akutakazi ndalo lamisa ku bagenyi ate tubazeeyo mukole ebirala. Naffe bwe tutyo emiti emito banyabo ne baddamu nti naffe kaale alindeera dde girinde ku mukolo gw'enkya. Omwana obuwala akiikiridde banne mu kutulamusaako eno bbaasa eyo okkirizibwa okutuuka enamayumba n'ogisimulula kubayo bbaasa ezitowa. Wali osomye ku bayibuli omanyi Zaakayo omuwooza yaliyo Munamasaka Lwasa taliimu. Mwe mwavuddewa kitange kkiriza mutegeeze nti kijja na mpindi naye nga gwe nakulembedde kkiriza mutegeeze si mu bubi gwe nakulembedde ensimbi zo weeziri. Senga omwana yayokera ddala omwana munene ebyaddala. Olwamaliriza ne bagabibwa ebirabo. Omwami Lawrence yajja ajjudde ddala era ng'abaana ab'obuwala yabaweera ddala. Dole yamanya sayizi eyo wogiwa Dole ejja kusiima n'abalenzi n'abawa emipiira. Laba essanyu eryali mu baana abato. Abeese emipiira gyennyini gyebakuba ku haibale ate nzikiriza kutegeeza yekitanga omulungi bonna abaana b'obulenzi awo ye taata bonna bawagira ttiimu eyawangudde omupiira ekiro eriwa. Peya endala eyaddako okubuuza omanyi baali bangi ddala era nga baneeno bo bayambala silver and baby pink. Bannange banyuma balina vibe gyenjagala olabe ate era onyumirwe. Bukedde TV Emikolo Nambaga. Naffe bwe tutyo nnyabo ne bannyabo era dde nnyabo ne bannyabo. Ekkubo libadde ddungi n'emmotoka nga nsajja. Kubanga ekyamazima singa si mulimu guno nze nabo mulimu gwe wandisobodde omulala Kweguliwa opposition kata olungi nnyo.
naffe nnyo bannyabo tebajja kuddamu ebibiina bibali bubi era dde nnyo bannyabo saalo ng'ekyamazima agatakambagga saagala kumala biseera ng'omukyala asiiga omu ate n'ateekako kimasiki saalongo saba okkirize olw'okuba nti omukolo twagutegedde gwamubedde twayise ne bakama baffe nekale olwera lukyogera nti ono omwana muto ate nowulira nga tekijja naye ku lw'omukolo mutabani sikambogire ne bamaama abaali abasanyufu ennyo nabo bajja ne balamusa kubako ab'ensonga. naffe nnyo bannyabo era dde nnyo bannyabo tusibye bulungi bannaffe musiibye mutyeru Jawali, unakulembede tayinza kuggwamu owulira engalo ez'amaanyi olaba omuntu ampaanye mu wange baby swearing my elegant gorgeous flamboyant African queen you're looking exquisite. Chocolate American height is a family disease. For us we are tall. The shortest in the family is Jaja here. Because it's the Jaja.
kitange kati maliridde wali mbadde nsanga busazi kati maliridde kuraba iliye byasoose was simply joking it was a preamble I am now serious go to the scramble now kiriza kutegeeze siwasangako ndo mukyalo okunoba kuba mbadde ekyalo nyo mutuufu kenkulabye you have all the qualities of a woman of my dream amazima gali nti sibyalwali just for the camera kimanye boyfriend gyali naye kati next events mweri kitwale nti amazima gali nti olina okusaasira nze ndi mulekwa omwana omulenzi wampa njagala omukakasa amazima tiwalina ekisomu Queen Elizabeth ate takyaliwo Webatyo abalala pairs ezaali zitegekeddwa obulungi ng'era zambadde gomesi ennungi omuli abavubuka ab'obulenzi ku sayidi y'omukyala Maria abaali banyumidde ddala mu makanzu nga nabo mwebali nabo batandika okubuuza kubanga amazima gali nti omukyala ekimutwala agule makeup aba asala biki era bw'olengera taata nga alisayidire ng'asaza akawalaata aba akuleka bujulizi sirinze ka akaseera ak'enjawulo nga n'omuyimbi Susan Becky ayingiddewo bannange Justino lyali ssanyu jereere omanyi kye kitegeeza okusitula omuyimbi nga ze just kutuula nga tazze kuyimba kitegeeza nti Maria muntu w'abantu era ng'abantu abamuwerekerako baali bayitirivu nnyo omwali aba CEO okuva mu Bridals ez'enjawulo omwali abayimbi ab'enjawulo abagenyi okuva mu nsi z'e Bulaaya n'abalala bangi besijja kumenya Becky yazzenga muyite yazzenga bulijjo kati Becky oyo yekitange oyo mwana wa wano ulira engalo era ye last born mu maka muno era kyakula ekyamazima ine emyaka 17 yemulabika n'abaana 6 buli mwaka abaana bange tulongere engalo bazukulu b'amazira Hey!
Oluvannyuma peya y'abaana ab'obulenzi nabo baali banyumidde ddala mu makanzu bajja ne babuuza ku bantu nabyo birabe. Bageni baffe mwenna mwenna temuli wami n'abakyala bali wano naddala abazze ku ludda lwa Lawrence banakikuberegaliza amanyi masanyukira bayimiridde wano twe bannyina ba Mariya era tuli basanyufu nnyo olunaku lwaleero wulira engalo muwaayo embaga eno erifatisha nga tufundikira ekitundu ekisookedde ddala eky'omukolo gw'okwanjula ogw'omukyala Maria n'omwami Mugumya Lawrence abafumbye emyaka 11 nga bali bonna. Neegattaako olunaku olw'enkya nga nkutuusaako ekitundu ekyokubiri saagala osubwe kankulekere bamusanyusa bano nga bazina amazina agaasanyusa abantu. Bakolisaayo nnyo mu kitundu ekisookedde ddala eky'omukyala CEO Maria's Bridal era nga mukwano omukyala we Maria n'omwami we Mugumya Lawrence. Tukomye omuyimbi Becky ayingirawo mu bujjuvu era nga bamwanjudde. Kakati enkya osuubira ki? Omukolo guno gwatambula naye temwalaba biki ebyagulimu ebyanyuma ennyo. Bukedde TV esazeewo okole ki egubaleetere. So tulakkalira olunaku lw'enkya osobola okulindirira programu eno Emikolo n'embaga olabe ebirungi ebyali mu kitundu ekyokubiri ate byo byali mbasavu meereero. Mwali abayimbi ab'enjawulo, engoye za Maria, okusanyuka kwe byonna ogenda kubanga ate
obiraba tokoyoza omukyala Maria n'omwami Mugumya webale kufumba emyaka 11 ng'olina omwami wabula njagala okutegeeza gwali ku Bukedde TV ononya gomesi nnungi ononya changing dress ononya gown ya kabi oyagala kwambala onyume ate ku bbeeyi etaseerebwa ng'ate engoye nnungi ba Style Nation Bridal Boutique era nga Style Nation Bridal Boutique gwe nkugamba muganda wa Maria so ate ye yaline metron ku mukolo ogwo era nga omukyalo oyo muwagire kobe namba eri wansi oba tojukubye genda mu town ku kizimbe kya City House opposite the Arcade ojja kumufuna ate era ofunire ddala ebyo ebirungi byonoonya ate era bye weetaaga okitegedde abula nkutegeeza gwenda ali ku Bukedde TV wandiyagadde omukolo gulaga ku TV wandiyagadde tubeereyo mu field olinda ky'okutwesiga bannaye tuli mu season ya mikolo twesige tusobole okuwa ekyo ekirungi kye weetaaga ate era onyumirwe kuba ku namba ey'essimu 0708 32 18 78 sigenda kubanga nsukkawo Josephine namakula gemanya abasinga gwe bamanyi nga kama oze mbawo buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini nga nkutuusako programu eno ey'emikolo n'embaga kamba sibulire wano mweraba